Uganda yeye yanjulidde Mpuuga bw'owulira tuyina waliwo enduulu waliwo olwali waliwo olube waliwo emizira bwe njagala oddeyo owulire enduulu ya Mpuuga n'emizira egyavuze nga Katikkiro ayanjula Mpuuga emizira egyavuze ojulia bulungi ntone yamuwadde opportunity nkuzanga nkugambye nti maaso ga Ssaabasajja Kabaka tuli baana era bagamba nti abooluganda bita ngalo z'Abaganda ekirala waliwo ekyokufumitiza ak'obuntu humanity bw'obeera mu bantu ennayisayo nze mulaba mumanyi fulufiga wa TikTok era gw'omanyi nze abamanyi ku bba wange bakasuku ne baseme bajjako ewaka nze bba wange tosobola mugamba mistake yange ne mutagimanyi fulufiga gw'olina ye best woman in the whole world ye muwomu ye mulungi ye muyonjo yawooma mu bakazi b'oku nsi era yatuukayo gye yali alaga bw'omubuuza ku bakazi b'ensi mu the whole world I'm the one kati gomanyi nti fulufiga wa TikTok nja kujja kifume ate kagambeyo tolina kyogenda kunvuma kye batanvumangako tolina kyogenda kunvuma kinnume tolina kyogenda kunvuma kinyiizi okuleka nze okuvuma nenkuswazaswaza ate nze sivuma njogera mazima mugenderera abantu bwe mba nvuma ekitamuliiko nze nkugamba kimazima nti oli gubi mwagambe tuli ba twins bannange please don't compare with me that monkey nze I'm not a monkey nze I'm looking good nze mukazi alina ebiseera laba ensingo eno ensingo yabalalo labe face yange girabe bweti mpanvu bwete inemba oli alinga omugatto omusote bwati mbui wa twins olwokuba yakopa enviri nga ayagala kumfaanana ngenda nazisalako nze ndi mukazi mulungi mbwe linyo lyange amanyo gakutuka yes nafuna accident mwana mujimanyi nze ndi mukazi muwomu look at my eyes omukazi awoma alabika mu maaso abana akazigo ata bwamanya mukazi wakazigo bwawoma mama tusi yatubanga misata masala mbwaga mukazigo maruyita wadde kigwe look at my eyes whatever romantic eyes oli amagguka alinga emmongwa ekiri ekisodokiyo ate nze nakyola lesiri mudugavu like nga eri ng'oli atunula ng'enzikiza mwamanya okutunula omuntu n'akuula I'm not a twin with that idiot muneke na mwatete temututusaawo bweziba nviri njazisalako muweere omuntu w'omukisa tomukomperinga nga n'ababi ova ku muntu ng'omubi wa kisiraani ekigere kya kisaani oyo omukazi waswa ne fiki gaza ndayira katonda ali mugulu bamujja muli ne fiki gaza lubasiba fiki gaza buuza fiki gaza yali amuddide oyo omukazi baali bamuzaala natta nnyina ne kitaawe mubuuza oyo mutume famire ye gwomanyi kubanga bakuzaala notta nnyoko ne kitaawe naafe motoka ne mukuba mubuuza oyo sitaani ali awo gwomanyi ekisiraani kyalina nso omukisa gwe nina ogumanyi gwe nepangirako mmanyi gwali ofunyeko sente mengo nafuna ebbasali mbukadde n'obukadde ogimanyi gwe baali bakusiimyeko naye omwana nga ayogera mbukadde bafulufiga wulira nze muwozi lunaku gwa postinga yapostinze nampa omulimu mu nnyonyi nkole mu nnyonyi munaalagira oda nayekolerawo ne passport ne bagitwalirawo oba tosoma tutaza muwozi yogera kaigaliga obandia kati fulufiga wawulira ate banange kyannaku nnyo obuteepimira nzo oluzungu osagala kumanya muno nti omuzungu n'abampa emirimu bakimanyi nti siri muzungu ate n'abampa emirimu bamanya oluzungu lwange werukoma genda kutula za General Muhoozi yagambe full figure ya Ugandan face African face ali suppose okubanga akola ku Uganda Airline ngali ku payroll you can check ngomanya okubanga bakuta Ugandan face African face nga General Muhoozi kaliruka ya kiwandisi yo muwala gwe yabadde ajjayo gwe bagobye manyi bwafaanana kwato omuwala gwe bagobye mu comparing nange ontegere nti ndi mulungi nino omukisa ogutayina buyinike omuntu olwana nga omuntu ow'omukisa obulambo bwonna tolwana nga omuntu ow'omukisa kubanga tolwanyisanga bulomwana nkutira emikisa lwaki nzize bwento olwaleero njagala njogere kubanna nayogera luli ku mukazi omulala era ayambala mina alina ebigulu ebiringa ebyembala biriko ebizimbazimba bwe biti byonna bayago ayambala akakopale nakomeeno naye abeera ku social media navuma abasajja bakazi mwe abasajja ne baligana okubebakako mujja nakwetunga ku biti olwaleero sibadde bakugenda mu bintu ebyo naye njagala okubannyonnyola wano nze amwe woman omuyimo gw'omukazi gusinga ogw'embwa erunduze omukazi bw'ayima akwata n'okukwata oyo omukazi okudda ku social media neyeyambwa n'ayambala ebisati n'akola ati tomanya abakukyokya nga oba mbwa ezoba kiki kyekize kimuyingira omukazi ayima okusinga omusajja
Nze sisomesa byasenga sagala basenga. Naye lwakwanja gade kukibagamba. Kubanga lwaki kino nkibagamba. Mulekerawo okuleta abakazi abavumirira abasajja okka ku TikTok. Mukyaza abantu n'oyo omukazi omubi oyo omulala w'ebigulu ne bavuma abasajja ne banafuya abasajja abaavu ne boogerera abasajja abo bennyini bola abeegulira n'abasajja. Naye ye addawa n'ayogerera abasajja ne muzadde abaana ab'obulenzi. Ne mulaba nti abaana mwe bagenda kukula bakwane bayime. Ng'ebigambo by'oyogera byafekitinga omwana wo. Ebigambo by'owajja oyogera ku bavubuka oba ku basajja. Enkolima gye wajja okolimira abasajja gye wayisamu abasajja. Omwana wo gy'agenda okuyisibwamu. N'abasajja bantu era nabo balina bamaama baabwe. Nababuuza wano ekibuuzo nakibuuza ne muzeyi Ssenkuge ne mubugamba omanyi lwaki bannamwandu bangi? Lwaki bannamwandu bangi nga tewali alina answer? Ekibuuzo kyo era njagala nkikulekere. Lwaki ebibiina bya bannamwandu bingi walabye ko bassemwandu? Lwaki bannamwandu bangi? Kati njagala mbalage lwaki nayogera ku mukazi oyo abasinga temwategeera. Natwalanga abantu ewa Ajamis Kigundo. Mwenna mwandabanga nga nnwana n'ekisaawe ekyo okuva ku jjinja erisooka. Ng'abalala bonna bakikuba, ba-YouTuber bonna bakikuba. Ne nnwana otwalanga Bakaviton Music, ne ntwala Final Channel, nze natwala Faruku. Faruku ogwo mukutu gwabairako embozi mukati. Nakyazanga n'abantu ne banvuma ne tunuulya Faruku bwe nti. Ogwo mukutu nze nagukola. Yalinga ne muzeyi bakolanga ku Bukedde nga bafuna ssente mmeka. Ne batandika okunnoonyanga ewange. Nze ne batwala ewa ne mboogerera ebigambo ebirungi engeri bali basiraamu. N'abateeka ne ku perolo n'ezo kamera yazigula. N'agwa ne ziddoona ezibuka mu bbanga. Olwo ebigambo bye naboogerera. Ne nnwanagana n'ekisaawe okulanga ekisaawe nga aji bamukuba. Ng'atandise okunyiiga. Nze ne batwalangayo. Ekisaawe baatuuka okukiggulawo. Saagala gendeeyo yonna. Obayisa mu process yonna. Nze mbagambye. Nze natandika okulanga ekisaawe ekyo. Okukimanya nze natandika okukimanyisa abantu. Nze naliwo era nze saakotogera muntu. Nasomba buli muntu okumutwala ewa Aji. Kabere baana ba TV kabere baaki. Abantu abamu ne Aji beyawo obutabo babusuula dda. Tolowooza nti ye musiru. Naye abeera alaba tisati ne munkoza tisati ya tewali agirina. Nze nakati njina nakatabo mbeera nako. Omuntu okukyuzinga furufiga abeere brand ambassador we. Abaagezesezza wadde abantu 3 akatabo. Gwe nakubuuzamu ebigambo 3 nga tana kyomanyimu. Naddamu okukola nga tolinako n'akamu. Obosu mwenna mukola business. Aji yawandika akatabo kukuyamba ffe. Teyakakola ntaafu ne mu ssente. Bwe mmala batwala bonna ne mbatemera ekkubo bonna. Kabere alien sibinako obuzibu era oyo sibinako obuzibu otanvuma. Nze nabatwala ewa bwe nabatwala ewa Aji ekisaawe kituuse okuggulwawo. Oyo omukazi najja n'alaga nti yasoma. Natandika n'atandalinga buli kintu. Gana n'abatanzi yafunako omulimu yekka gwaki ate n'abatanzi teyamanyira. Era sibinako obuzibu mukazi wattu. Yafuna okutuuza bantu mu VIP biki something. Akati munnange yonna saagala nkuponye tojja bitegeera. Bush ne bamuwa omulimu ogwa stage ogwaki Bush oyo muvuka mugezi mulungi. In fact demi mbali bajwadde Bush n'amulipira. Bwamulipira mukazi afuka ekiroba ekitalaawo. Afuka ekizibu alagira achunga. Mbandi awo ndi wakaba nga nkubira essimu. Gwe furufigo lwasimanyi kwetaaga kusaba meka ne mugamba ogambye eki. Essimu yange ogijewa. Onneetaaga kuki? Nkolera gwe. Naze kolaawo. Bavuddeyo. Bagambye Aji mbufurufiga yasomba bana abayimbi. Ajamis Kigundo yategeka mukolo okufuna mu ssente. Yategeka kugulawo kisaawe. In fact, abagagga betwatwala bagula table ne tickets. Nzomu ubayina abagagga bagwa ticket nyingi. Kino kankikubuli. Kubanga abagagga bajjanga ne nali simaye Mandela namanyira ku Ajamis Kigundo. Ngabanyanjulanga oyo sister wange bla tubadde naye tusanga tukoze naye biki. Kati abalala bonna nabatwala ne bagula tickets. Nga nina ticket ezo gabe ez'obwerere. Abaana abo bagamba Ajamis Kigundo ekyokusamukaga nze navangawo ne ngenda. Nze mumanyi sibeera ku muntu. Nze sibeeraawo. Ekyokubiri njagala mbabuulire ekigambo kusaba. Nakyo ngenda kitukako. Nze simanyi kusaba.
nze sesa ku muntu nze simanyi kusaba era omuntu wabata ampadde zawedde wali wana pate zonna mwaza mwana bako mupate mwani mndako mpate era nze mbera ngamba sesa wange lero yagala kulya kinante erako sente naye zawedde mpaisa ne pasente omugaggo amanya bamukwata ne bamukoma waliwo ekiseera w'osabira wekyetaagisiza ne wotalina kusabira omugagga alina ki kisobola omugattako obeere nga omufunamu oba ekigatta n'omugagga oyo kati munange omukazi ng'atandika okumbogolera balesa abayimbi balesa batengetenge nze omuntu eyampa sente yali Kalifa Aganaga yampa emitwalo 40 ku bantu bonna be najjirayo sente Kalifa Aganaga omuntu omulala yagana sente yali Ageni Skin yagana sente era aji nampita nangamba omanyi omwana oyo bondi gyataddewo ataddewo ekisenge ekitaligwa bafuna obulimi nga basola mu kisaawe mubuno obusenge bw'abaana bawula bambala bafuna enfaaso basulaawo nga batandika kunkuba amagi nga batandika kugamba mukagamba furufika yakuba etiketi yakipudde tiketi simanyi akoze bwoti nga manaja w'ekisaawe mpita ngamba buuza ani yabagambye waliwo ogukazi ogulala gubi nnyonnyo gulinga gusiyazi gulinga gusajja bwe guti guweza sports nga nagwo gufuuka ekizibwa ogwo gwasooka kuba kisaawe ekyo tekiribeerawo tekiriwera tekituuka abantu ku TV bamanyi bakola oyo omukazi nga nteekako olukongolo bino byenjogera oyo omwana gundi abimanyi kuba yakola training weeks 2 oyo omwana gwe bayita Kachima dansa ababimanyi babimanyi kale sijja kukaka muntu kubimanya naye mbalaga awaavu empalana yange naye era mbalaga okwana omuntu obw'omukisa kakati munange nabanjogerako bigambo ebigambo ng'omugaga abewuunya bwe abewuunya nga balowooza bamufunye nga balowooza bankubye mubankubye nvuddeyo w'omugaga nga batandika okusomba onagenda kulonkinga onagenda kwabalumba onagenda kola bwati onagenda kola bwati ngampita ngamba sister kakati kyona nga era kati bw'ogendayo njagala in fact nasemba kutwalayo MC Meya nemwogera ebigambo ebirungi ebingi ennyo nemugamba nemulaga ne Sekasini nemugamba nemusa Sekasini abiri mukwano gwe mba ndi awo nga mulaba akola live ngagamba bannange era Katonda ono nanoonyeza Sekasini simanyi nemufuna nemuweza message simanyi nanziramu simanyi nampita nengamba okay kati nkolaga nti tutulwananga omuntu gali manyi gange na bigambo byange mukyabalabayo ababodinga wekisenga ali miskini mukyalabayo bani ye amu bakyamulaba musobola okuddamu kulaba amu osobola mulaba babuuza basobola mulaba ekyo bw'okivaako kati mbabuulidde ababadde beebuuza nti otalina kyakoze otayogera otakola bwati temumanyi muntu akukuba wantu omanyi okulima olulimbi n'osiga emmere n'okabala amavunike n'osiga emmere neetuka mukola n'ogikoola neekula n'ogikungula n'ogifumba n'ogiwata n'ogisanika n'ogifumba ne batuuka kujjula n'olita gikujjulire ate natagamba kugikujjulira n'amala n'abagamba talya mmere ave otalya oyo omukazi kye yankola kati gwe batakimanyi olwaliro nkikugambye yannimira ebigambo byeyanjogerera ate nga musajja aje ategeera obuzibu bwe n'amuwa sente empitirivu nanga sister obaleke essaawa era akyasobola okumulaba nze newaka ŋŋenda bakyasobola ogendayo benatwalangayo bakyasobola olinnyayo era kinene ennyo ekyamaanyi osobola okulaba Sekasini ate naye okumulaba kati waliwo mwayingira nga mukyasobola oyingirawo Sekasini nti ogenda omulabe tolwananga omuntu olwana omuntu okuva awantu notamanyi kyewefiiriza tolwana tosigwe wantwalayo sigwe wankolerayo omukululo gaali magezi gange namanyi gange ate nesibakotogera nembatwalayo nesibakotogera nesente nembasabira nebabawa kusente wafuna mwampa kummeka lwaki oba onjogera nga gotona gye wali ontutte kyova abajja oli abanamero nenkutunulira bwenti nenkuyitako naye nga namero nampa dollars nenfuluma nesente ngoza muliri bwe guti ng'oli awo oli otudde osisi kulwalaza bwe muuli akakubye nti gyekali nga mujja kati mwana kyemusobola muyambadde omugattako wabula omwagalako sente ze so endowooza yo nsonga nayo ngimaze njagala mukitegeere tolwananga muntu ojja kusitula omuntu mu butamanya tolwana muntu gwotana kyewataddeko tafaali olwana omuntu n'omusitula mu butamanya
tolwana muntu gotasitula ate tolwana muntu alina katonda bannange temutuzanyira ko ffe tulina katonda nze ngenda bugenzi wa nabbi kakane nenyingira akasenga aka nze mba nina abantu abalinga nabbi Samuel kakane nemba njaga milioni 10 nawe mba ndi mulwadde ku last ate muyige nensaba gye musaba mbi tulina abantu betwerekeza kanze sokusaba nabbi Samuel kakande sente nze sisaba amu sente kubanga mmanyi wajja kubeerayo obudde bwe mwetaaga oba sente nyingi sisaba sente nze nali mu ddwaliro amafiina najja nasasula emiliyoni z'eddwaliro Kasuku yajjange wange Kasuku ngaletera omwana oyo ngali mu Nuupu naye nga atayagala mutwali wa Jenosale ne mugamba omwana wa Nuupu atayagala mutwali wa Jenosale ntya ngamba omwana ali nayo bamukowa tebamwagala Kasuku yannyini ndayira Katonda ali muggulu Kasuku ng'ajja namugamba Kasuku sagala bintu byakumufula kizibu ono mwana anvuma buli lunaku kati omumpa mutwale wasale kati nga nkuba yesimu nakubira Jeno Nkojo afande Nkojo nga Nkojo toleta kasasa toleta Walumbe era omwana nga mugamba kati Kasuku ng'ajja n'omwana wange bwe yajja naye nga nkuba essimu nga nteeka ku lawudi nga mugamba Kasuku abasajja nga banyiivu naye kanziremu nga nkuba essimu nga n'omwana agiwulira nga bagamba toleta togeza toleta omwana oyo baza nje no bali nakapeeka yali achali kapeeka kakati ngansala mageza agatwala omwana oyo nalinga ntwala majambere mwana oyo yanvu matana kigamu kyatanvu kyaddachi ne ngambo no mwana anvumira kinga nine emimwa nga buli wanvu mafuna like sempitirivu nyo nazimba nafuka kizi obi ezo figures zige zagenze ba Museveni ezo mbwa zibuzunga buzunzi abantu babagala aba mafia era bazungana ne ngambo mwana anvuma namukwa choma navuma ya ngabambeza kilipo bambeza kilipo nganda umwana ina manyama mvu kati nga sisifako nnyo nagenda okanga kiri too much nga ne babera TV ne tata abera kunzi abo balonda batya abo bebani eze batasoma eze mbwa paka wenda gama kino ninoko kigala nange nemba mbala lumu nemba walumu bwe yadde kola live yajja yekabya nze nina abana gwe toyina bana nina abana benda bya besizala bamulekwa bamasikini omukazi abadde wano yanvu mangaze n'omwana nga amulebeddeko bwati mulwadde muyi natanya na zimutwala mudo yanvu manga nenda gya saifa mwese ndagine mu ddwaliro nebe yanvu mabira bidela sibitu nulide mwana mulwadde gwolaga nte yo idiot full figure tomu wa sente what a idiot I'm not an idiot tosobola kuonagana mu kisa gwa muntu tosobola kunwanyisa kubanga ntambulira ku mazima bino lwaki mbibagambye mulekerawo okulwanyisa abantu abatabalwana tolwananga na muntu nze wanje wane mukwano gwange Amelia Nambala Amelia ali afuka muganda wange nga nabana wange babera buwe nga abana be babera wange si kyasobola n'okulya wa Amelia siryayo bobo netegeza bulungi ne banga lwagala kunjako interview nga ndi na Amelia nole nabaduka ko wali ku Kalamero uluda wali baito batya sa kudukako sababu za paka nabadukako na kudukako nenkuma interview je nakola nawe nanimba atulya nimbaga masibagala mwina kati nawe wide bakiruma munabeko kubane mukwano go ya Amelia Nambala wa mufunu otya toina musajja gotalangira Amelia toina bukisi gotalangira Amelia oloza nti yo mutima gwe gugamba ki ngatona bakuwagamba muntu ntingoni mukwano gwange bikibi omukoze tovumanga muntu akusinga tovumanga muntu gogenda kwetaaga nze sawa lero nze sino nyammu nonya bantu bansinga basobola kumpola kaumbi gwe nkwaga ki boncha wanembachi nze sino nyamwe era nze sino nyabantu banvuma no ku TikTok sino nyabantu banvuma nze sokera kumacha nenfirwa bujingo ozewe gobako buli muntu omufiiriddwa esawa ero wegayira Kasuku agenda kwerabira bamuvuma asobola okusonywa nasobola okusembezanga mukwano gwe ngaloli mbwo muntu funa womukoma nokola video 5 ku mukazi ng'omuvuma bw'omusaba sente juweti ndowooza mpulidde okokola mazzi Bulaaya wagambye omukazi oyo tolina kye wayogedde kikyamu juweti ayola bye Bulaaya kampani ya juweti ayola bi nti omubi adduka nga tewali amugoba bw'oba oli w'amaanyi ng'olina connection lwaki oyaka okola video ku video mu bulamu humanity olina okubaamu naako obuntu oli munene kyekikozesa video ez'okumukumu wavuma bujingo omusumba omulamba alina miliyoni zaba bw'obanga obaladda tisi kanze kubulire kyaki ya bujingo erimu abagagga basabiramu erimba minisita basabiramu erimu babiliyoni abasajja ba businessman gw'osobola okusaba omulimu mpaayo omuntu asinga gwenvuma oba gwensuubira okufunako obuyambi mumpe ndi fulufiga ovuma gundi mumpe mujja kwogera mwenna Bobi Wine mumanye kingata ne Bobi Wine nkuba simu ya Bobi Wine wamunoonye mulabe simulaba
Mumanye chingata ne Bobi Wine mmwe. Mumanyi chende li Bobi Wine. Muchimanyi chende ye Bobi Wine. Bobi yalampa deka kadenze kuchangambao. Ate zina linka muwadeko. Nze nalinka kuteko mu ngalo. Nali baddeko mu kyalo na ye okumala a week. Ye yabaddeke wafe week obena ko biri. Wana bapromoter nagenda magama nga bavuma Jerusalem obulambo ne mugatta video. Ne mugamba nti mvuma Jerusalem sale. Yendi wama. Ne mugatta video abavuma nga kati bakola ki. Oyo musobola okumulaba temwabadde mbadde bwikimeka. Musobola okumulaba mwali nga nange temwamulaba nga kati mumulaba. Njagala mwala mirungi makagende gula mwamulaba ne bajja sima otale gula bala bajjeno. Mwamulaba mumulaba. Tolwana ganangana ebisibuli utalo ntogenda kulwana. Sibuli kimuntu ogenda kukirwanyisa. Bazade bale mukugunjula ensejja kugunjula ensoji ulira. Bwotula wo ulira kinga ebyaddala. Ngate werimba. Ulira ki? Wajja yangali mwana. Abaina mutababira westyo. Ndogoza zange wazira. Oyagala ko patata wo. Nze tebankanga. Ndoza walabako. Nokakasaako. Manyi mugende mudde ne mutuvuma. Ngate mulabyeko. Olujukira olwo. Olinzirira. Kyenjagala okugamba kiriwayo. Mu bulamu bwe tutambulira, life is full of a challenge. Basi baba minister, what about you? What about you? Me honorable bana musi yakola constitution ya gwanga. Si yakola mateka si judge. Ekyo kuli honorable bana mu yawagambye. Bwobanga bewayogedde bituufu. Zawe dayo Ramazi lwaki otya. Gani first the law. Obalage okakafu musinge akuliyirire. Simple. Mwifo kyo kudawo gamba mukazi nti I'm very sorry. Obono nyabo gana no mukazi still okola video nga wewana. Ne president Museveni owulira amateka gasaba minister be bulijjo wano. Ne balono bajja nenga bali luzira. What about you? Ebyo kuba kwa masimu. Nayogera gundi. President Museveni gwagamba gwegana ali na Kenya. Weri mba oli kuno ku TikTok weri manga wayogera dinaye. Ngane musteta usatukangayo. Wakagene wa Jerusalem ngokoma mugulu town emirundi eji ngojana olimba ngankola balimba nenseka balabika nkoje tamanyi bwatakwagala singo gazana nonyeza nkoje bwatakwagala era zimba fetu zimba zikalina tetulina nemu tetuli mu kuzipostinga sine mu sibiri sole is the best answer na yo kyawaga nkubide gundi kadaga takola mateeka si yakola constitution. Na era stilo chawaga za bade kwa kusatu ya chuse nyonyi nagama nawe kuna message aja kusiga mu Uganda mbuba nkole de lukuba nkwate banga bagenda kunkwata okukwata oyimwe second ocha ina kusimo chavuma abantu kukwata nenda chika okutula kinyana bala bawoli bawo kuno nawe uwo kiri mu dachika nze nakwata ntya toli waguru wa tewajawo temwako amasimu negagwayo tewafulumira ku bailo atali wakuba nauliza seka ya sina ningani wai tovaawo wasaya magazi kona nayagala okuduka nayagala okolotanga bakulina ngane tata omulamu omusajja gasumba yakola statement nakugamba nti mwana wange genda ampola linnyamu boba ekono mukola boti Muhammad Nsereko omusango gwa aji Nsereko yada kukoze eki gwe ne wejjako buli muntu ensoji wulira bo owulira kikati owulira ki Muri owulira ki kati nze nkulwane ko ki nkufune ko ki obadde onkolera mulimu ki obadde ngatta ko kyogenda kusabira mulimu nga nawe togulina nga tenza kusabira obadde ogenda kunyamba kyogenda kumpola kakadwa mitwala 5 nga lonna kuyita nga twali tuva wafanda mala kufuna sente nenkuyita jowo yo kusame sente wakola interview nze nali bakujja vazi ne bampita mba furuma nawe noyingira nga je nampadde sente nga bakuwadde sama boyanta ne kwene kama jangu na kusama moyo ka sente ngova kufuna bamu wadon nusu 10 even 10 weruti warumuwa waito ina sene ngatuva kufuna sente nakuita muwa sene sakuita mukola mukwata mukamera kwanza na musokako nani sobola kola video wana twali atukirira fera tunamulya mu nsobi wavumye mukazi omulangidde
Kyotamanyi omukazi n'Amerika katika kunyumiza ekiriwo kyotamanyi. Sijana kwogera bitankwata konze kambi venam. Ovumye vumya kamene n'abaana bakamene bona bakutadeka amaaso bakuyiganga nswera. Gwavuma omuntu omu novumiramu abantu babiri. Vuma ferebo zo bano bemusagasaga nabo bano batubera ku zi TikTok. Ate n'omuntu oba muvuma ofuna w'omukoma. Muvuma muveeko. Wayingira kasuku n'omukolo oti. Kasuku akyasobola kuzza wakawe. Asobola kuddamu kwesiga n'amukola kintu kyonna. Musobola obeera kuba gwe mwetaaga. Nze nawe bana esi mwetaaga. Nze bali banjangako interview babasasula. Abantu bonna bali ku YouTube abatuwako ne muvuma abantu. Kino mukimanyi. Bali basasulwa. Tunuli antambye bora mubali bamuyita Jeff Chiwa. Chiwa wasitukira atekemu omusango. Wayimukia n'agamba ati I'm going to do this. Atamanyi Jeff Chiwa. Nkwase nako. Kati ne wono wala lebenda ne bisoboka. Ne wono vamwe kibumba. Sisubira muntu aso akogana na Jeff Chiwa. Kubanga mwogedde muna abagenze mugenze mumugisabye wati mu promoting emyaka kuwerere mukole mutya. Jeff Chiwa mumanyi. Omanyi Jeff Chiwa kyateka mu bayimbi okumakinga muyimbi. Yo muntu ofirako wachi. Kati wamma muli bamanyi lwaki mulwala. Hite president waje yo musangalagira kuveyo. President Museveni wabayogera ku interview mukotera gama kuba amanya amateeka. Law is a law. Mateeka. Law is a law. Barenyo tata we barenyo gunda yogede nate njogera no jino ebyo byokola byonna impunity okozesa impunity na yogera gundi jeno gunda njagala koza bati oyo yogera dinaye oli bali babantu tokubira jeno mozi wa okulimba siku ineka satani ko kukiriza mu bilimbo byo success and fair based on reality funa mwe ekyo kuyiga bodduka toyitawo okoma esawa ya rosi yakuvuma abantu balala esawa ya rosi yakubera ku social media nga wewana esawa ya rosi yakwewaga nzoyo mukazi nasigenda kumusiba eya musibe mu mumanyi ngalaga iranze gundi abageza natate kubanga oli gundi bayagala wana chiya tete ndageza bageza baba wabide ne mugamba nja kutwale ruzira baso jajirinya gundi njogera gundi banange minister banange gundi mukwano law is a law nebo tanaba kugenda muno bagamba wayogede nabo president yawagire okuvuma baramu yawagire okuvuma ngaba kuma president babasiba okyali kolono era banaye bagamba nkabya mubikire simanyi ngakutokidde mu ngalo muyina omusango ne Benson mwakwata omugagga Kasaayi omusajja yangambe bigambo bino waliwo Ghetto Giant ali RCC nagamba simanyi junior sogera ngako na junior sisi sinkananga junior nekanga weka nzinga akubira omuvukanga amugamba nti Mr. be mwayogana oyo omwana nga muli Kasaayi tomanya te failo ya Kasaayi weri yoto najimanya ekyo kanchi kugamba okimanyi oba wali okola teke kujja mu Kasaayi sente n'oyo omwana Benson oba yali strategy yo nga muno nya Kasaayi bawe sente kwa mugagga njagala obuze ko Ghetto Giant ali yasobola okubulya Kasaayi era otuwulire Kasaayi wali muteka mwali ogamba mwali mukola messages no mwana ne mwe recording anga Kasaayi bichi Kasaayi yali akutumye ko kakasa muzai Kasaayi yali akutumye okona nyande kutoka kwa ekyo mwali manyi Kasaayi asobola kwesimbawo Kasaayi kusene zaina asobola kwesimbawo amamu kubafandika government ate yesimbewo Kasaayi mwamu kuba propaganda nga mwagala mu sente byojo ko abameri ate no bafura mikwano jo byojo ko badoni kulisi no bafura mikwano jo tewamanya accident wagifuna otya na chikugamba nga webali nga njagala otegeere ko se common sense lekera awo kuvuma nga abantu ate no gamba nti mikwano jange omugagga Amini yangamba oyo omwana namuwa milioni ana oyo yanfuma Amini yansanga wali nga mpa sente nakiddamu nga ndi kupapaza wamisa kisemakula nga mpisera nga mpa sente nangamba sisonya mwana we bulamu bwange bonna nga yansaba sente akola mukolo gwa kitaawe nakera kumanya nakwata simu yanvuma nze byenkugamba sibikugamba mu bubi mbikugamba olwaliro obimanyi nti mimbadde ku mutima nti nze mirundi gyenkulwanidde ogimanyi n'okwogera nawe kasuku yakulete wange nentandika okutoba naawe nentandika kutunda mbanene kasuku yakuleta bwe mba nimba Katonda mbonereze era nali nganye
olikuwa ndi wanvumanga kasuku yakulete wange era kunze na wani asoko vuma munne oli TP oli dustbin staff. You were son of a bastard eh. Echana chamala echata bazade bachonga bachizala bazade baliwa toina even national ID natambula naye moto kanga wakebera sirimu ngo ino buntu bwa sirimu mirempeke uve ku bantu va ku bantu abakyusiza obulamu bw'abantu va ku bantu abantu ko babesingirako va ku namyalo eyakutumya yakulimbye namyalo go walampye mulalamu mubinyo namyalo akyusiza obulamu bw'abantu badabaguza amayumba bagayingidde namyalo ebanga labadde okunsinga tagulanga ku nyumba kati ayine wakawa ayitibwa namwamirwa namyalo because of namyalo golwana namyalo ne Museveni bali bati kati gwe kinaku nkunya dagwe kiyenje kifa dumu ode ku namyalo venga nabane bamwanya omuntu musimenga konga ina kyakoze officer wali ogimanyi ebanga leba dawa lyo jimanyi bategedde namyalo lwaki ogitegedde nti eri act ekola. That's why ogitegedde settle for the best ogitegedde namyalo nalo kuba nti nozola kala kabampane ononyo okavalinga bakonye mitwale 2 ovuma namyalo era se kutunya bweti wande sa kudeka banene nabanene balwane bokana bokka nzonda basina we sigenda lwaki nze siwana ntalo za banene tezinkwatako abanene balwane enjovu ebuddo bwebufune enjovu biwezirwanira omuddo gwe gubona nze singira mu talo lwa banene era ze guntakola kana gunta binkwatako ngende wagunne wagundi ngendayo sinze ni mukazi monako sina wembi yingiriramu ekitumya namyalo manyo obulamu bw'abantu bwakyusiza omanye sale ziri ku namyalo omanye mikisa namyalo gyatambula najo osoko yasamirire novuma nga buli muntu novuma waitachi wana baze mu ghetto structures baze mu nga ina facilitation era nga receiving cent fe twajinga taliko wadde emitwalo 2 wadde siringi 10 ne tutandika n'okwogera n'abayaye psychological mindset change mind yange na bwongo bwange nze gwayita omusirusiru ne babucha maani nze gwayogera ko nti noyo mukazi empisa ziringeza eza full figure buli office namu connection kwa jina Ludawa